okusinzira ku sources zange bantegeza Mr. President tegeze ne loop ne ba MP bona ba national platform namwe bannayuganda bampuliriza bulungi nnyo. Mr. President nkusaba ne mukulu Jole Ssenyonyi mutwalo baka wange buno sibasabangako mutwalo baka wange buno kachikulu. Meeting yabaddeyo onakulwajjo nga ono mvubuka amaze okukwata Edi Mutwe nga confirm nti yamulina. Meeting yatudde yabadde musale yabadde mu 7 kenyini yabadde mu Geneti yabadde mu ne Lwabwogo n'abalala. Bonna bakondemize ekikolwa kya Muhoozi ekyokukwata Edi Mutwe nga bamugamba nti Edi Mutwe is just a mere bodyguard, is not a politician. Even it's very rare to see Edi Mutwe making a political statement. Why did you arrested him? Teyabazemu n'asirika. Ne bakonsultinga ne babuuza Sali Musale. Nabagamba nti I advised you don't arrest those ones who are not politicians. Why did you arrest the politician? Why did you arrest Edi Mutwe? Guy n'asirika. As well, Janet nabagamba naye akikona eminga mu 7 yasirise busisi. Wabogo nabagamba nze ndi against kukwata abantu abatali bannabyabufuzi. Ekyakwasiza Edi Mutwe kitolo okuba nti Muhoozi takolaga nani na Lwabwogo era bafunye olutalo. Era either tomorrow is Friday oba ku Monday. Lwabwogo mugenda kulaba ko nga ine ekintu kyagenda okulonshinga. Eno video mujja jija Lwabwogo ine ekintu kyagenda okulonshinga mujja kitegera. Either agenda kwesiba mu kifeje ne mu NRM oba ina kyagenda okulangirira ku Monday between tomorrow and Monday Tuesday ana kyagenda okulangirira. Nenga bali mu lutalo olwokuba tebakkiriziganya n'ebintu Muhoozi byakola. Ekyo si kyekikulu kyekirwa. Mu meeting yemu Odrek Lwabwogo yabagambye we are making a blunder. Which blunder? Nti if Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleague they get to know such information and it can lead them to leave that parliament, all of the NOP MPs and other opposition MPs to leave that parliament and they leave NRM in that parliament alone, nothing will prosper and nothing will go on. Even we can lose each and everything we have. Kati mukulu Jole Ssenyonyi Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba abakulembeze bonna ba MOP abakuuliriramu ne mwami Ssenyonyi mubagambe bave mu parliamenti eyo tekyali parliamenti bonna baveemu tebaddamu bagende mu constituency n'obudde buweddeyo baagala okugendako tebagenda kubanga oli bagambye omusajja ono mukoddomi we bagambye nti singa NUP ejja bami ba parliament baayo n'aba opposition abamusi bava mu parliament kitegeeza buli kyetugenda okukola kyonna tekiri legit kubina ebikolo bimuli mu kuwamba mu abantu n'abagamba singa NUP ejja ba MP baayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga aba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu nga abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongerako abapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Nenga bana basajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyinako obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament kubanga Lwabwogo yabagambye I know we have those ones whom we control, for them they can remain in parliament. But those who are going to decide with their boss Robert Kyagulanyi Ssentamu and their boss Jole Ssenyonyi, the moment they leave the parliament, each and everything which is going to take place in the parliament is not going to be legit. Kati mukulu Jole Ssenyonyi Mr. President ngenda basaba buli member parliament gomusaba ne muwandikira officially ave mu parliament n'agaana oyo munyampi temutegana bulijjo munoonya banyampi oyo munyampi nkiddamu ngenda basaba buli member parliament gomugamba nti ave mu parliament taddayo naddayo oyo munyampi temuddamu kubuuza ani gwakolera kubanga ekituufu kiri nti parliament tekyalina mugaso. Bwebanga ino omugaso tebannavaayo kondeminga bikolwa bya Muhoozi. Bwebanga ino omugaso tebannavaayo kondeminga bubbi bugenda mu maaso mu ggwanga. Bwebanga ino omugaso tebannavaayo kondeminga kikolwa kya Muhoozi kye yakomandiza abasirikale ba SFC ne bagenda eriwowa ne bakuba aba innocent police serving officers olw'ekikolwa kye mutaategedde ekikolwa kyabadde kitya. Abasajja ba SFC bawamba abaana okuva mu different areas of the country. Nabatwala mu different barracks okuli ya Katabi ne Galuga. Ne bakuba abaana ne babasiyaga abaana ne bayiika amadinisa. Kati aba SFC baleesa abaana ku police nga abamu bali mu kkoma abatonya musaayi tebasobola na kwogera mannya gaabwe n'obaleeta ku police y'Erwowa. Bebasanze ku police babagamba we can't admit these suspects, the one you call the suspects, because
they are unfit. Tebasobola kubeera mu police muno kubanga balwadde mubakubye amu tebasobola kwogera tetusobola kusigaza wano baki basibe bano mubatwale mu ddwale bafune treatment bamala ofuna treatment mbakomye wano eyabadde alizize timu ne bagamba nti mwogerako ffe tulina order from above bana abantu balina okubeera wano police ne bagamba kikafuwe amateeka gatulagira tetusobola kukola ki tetusobola kuteeka basibe mu police already nga basibe bakoze eki bali mu mbeera mbi tetuna bwe tugenda kinnondola abasajja olw'okuba nti bali mu system sero gaju and educate gaju o sero bihogo and educate bihogo sera cow and educate cow ba instructinze buli musirikale yabadde awa SFC n'akwata omuggo n'amasasi ne batandika okuba basirikale bonna ne bakuba poliisi ne bagiteeka wansi n'abasibe ne babakubiramu kino kyabaddewo olunaku lwajjo wabula parliament ennakyogerako buli muntu ennakyogerako teri akikonda eminga kati banga basobola ogera ne bakuba ba police serving officers abali mateeka bakomrade babayisa batya mu bisenge ebyo